Chegena masonga bugolono kutusa kensonga butatebe zitambudde. Emikebe mu lunyanyimbe giyite sets girina nate kigiyamba naddala masomo g'ebibalo omuli physics, mathematics oba okubala n'ebirala. Abasomesa nga bakulembeddwamu Rashid Kagwa bagamba nti abayizi basanga obuzibu butagambika bwekituuka naddala mu kubanga basomesa okubala. Ono basinzidde ne balajanira gavumenti sakano bekikwatako okusobola okulaba nga abayizi babawa emikebe oba giyite sets okusobola okulaba nate nga bategeera n'okumanya biki ebisomesebwa. Abayizi abasomerako mu masomero ga gavumenti naddala abali mu kibiina ekyomusanvu basabye abakulembeze nga gavumenti mw'ogitwalidde ebayambeko okubawa zi sets. Abayizi bano bagamba nti bakalubiriziddwa nnyo essomo ery'okubala nga tebalina sets zino ekintu ekibaleetedde okusoma obubi. When we don't have a set, we don't calculate angles. What else? Even our pens are easily stolen. Yes. Okay. Thank you. These mathematical sets help during an examination when you are doing this construction work in geometry. They help in art when you are using the pencils and rubber. That's how they help. Rashid Kagwa omusomesa w'ekibiina ekyomusanvu era nga asomesa kubala ku ssomero lya St. Aloysius Primary School agamba nti bakalubiriza okusomesa abayizi ebintu ebimu nga tebalina seeti omuli angles, parallel lines, triangles, circles n'ebirala. We have had some challenges in construction where most of our pupils never had mathematical sets. So it is really a blessing to have these mathematical sets. They are so timely. You can see on the blackboard here, the topic we are having is for third term. We had skipped construction due to absence of mathematical sets from the pupils. Out of 93 candidates, only 5 had mathematical sets. Yeros Ayesiga okuva ku ssomero lya St. Mary's Primary School agamba nti abaana abasinga mu Hoima bava mu famire nga bazadde baabwe baavu tebasobola kugulira abaana baabwe sets n'olwekyo baagala gavumenti ebayambe. By this time most of the candidates are in boarding section, but for us they cannot afford because of the parents. Most of them have single mothers. Even the class requirements, even when it comes to books, they cannot afford. So our parents are from poor, most of our people are from a poor home background. They have hope in education, but the background is not good. But we are trying our level best. Now, as I talk now, we finished the syllabus for term 1. So in terms of syllabus coverage, we are okay, and we are fully following the abridged curriculum. So we have hope. Our pupils will do well in PLM. Ku nsonga y'okubulwa sets ezikozesebwa abayizi tutuuseeko mu yafeesi ya inspector w'amasomero mu gavumenti mu kitundu kya Hoima Haruna Alinde era n'akitadde ku bazadde nti beebeesuuliddeyo gwa naggamba eri abaana baabwe nga baagala buli kimu gavumenti ebawe. Dr. Liyonga aliko ebikozesebwa abayizi by'abawadde era nga wanaabakuutidde okubikozesa obulungi okusobola okulaba nga bayita ebigezo ewamu n'okukolerera ebiseera byabwe eby'omu maaso. I'm going to support you with the mathematical sets. Brand new. Oxford. But assure me, when I first grade. Yes. First grade, even if you be in holidays, I will come and pick my mathematical sets. You know, I'm a parent. You know, these children you see, they belong to all of us. So getting support from an MOP, of course I'm a parent, I want these children to have a bright future. That's why I'm doing that. If these children, if these people succeed, I will have succeeded also. I know in the future, maybe 10 or 20 years to come, we shall have well-groomed, well-trained people, citizens of this country. And that's what we have to do. Bikusakidwa Wandolo Bone, Crossall TV, Omunyo.